musanga luli yali atusubiza okujja mu studio bambi emirimu ne gimukwata n'atasobola kujja mu studio naye olwaleero tumufunye wano live ali mu office ye nze mulumbye tunyumye twogereko ababuuzeeko ababulire ekigenda mu maaso mukiwulire omuzungu kyagamba from the horse's mouth okiwulira si byakulaba mu mpapula z'amawulire si byakulaba wakuwulira ku Facebook naye mukyewulireko mwekenyirinyini nga nze mubaleetedde Katongole omutongole mbatongole mega dose ku Delta TV tukole omusumba bwoba mwetegereza omulaba ali ku mirimu gye se omusumba sooka obuze ku bantu bakakasize ddala nti yeggwe Katongole ozeeko naffe eno deruta eri etya wasenguka yeri analogo ogenda ne digital sebo gyebale webale kunkyalira emirimu obana mingi okufuna naye abasumba bwe mutyo mbeera owaye bize nnyo bwe mutyo omuntu okufuna olumba si kyangu naye I think ndowooza bwontuukako ndi muntu mulungi siri muntu wamalala siri muntu mtuseeko natuuka okulaba nga eyagwa ku ttaka ekyamu omanyi waliwo abantu abeeresinga kuba mugagga ne yeewulira baze mbaagala nnyo naddala ba Delta Delta TV omanyi kati omulembe gwe tulimu mupya n'ebintu ebize ebipya TV mpya buli kimu kipya kati omusumba ebintu bingi ebize byogerwa twasooka ne tuwulira nti no nabbi omukazi bwe mubadde mukola emirimu gyammwe ku kyakyawo yakuddukako n'avaayo tunaba kutuuka ku bino ebiriwo twagala osooka otutangaza kituufu nabbi omukazi yaveewo era bwe yaveewo kyekyabaawo ye bandi gye yali akulira bandi ya revival bandi ebintu biri byenjagala osooka otuddemu kyekiriwawo waliwo ebintu byenyinza obutagendako nnyo wala naye nabbi teyadduka buddusi waliwo kye tuyita minzaani osobola okuba nga obadde mukozi n'okwatirwa mu kikolwa kyesobola kwogera nga kyamaanyi nnyo n'ogambibwa nti girozeeke wammwe tusooke twetegereza ensonga kakati bw'omuga nti ddake wammwe naye twa agruinga ne mugamba nti sijja kgenda ku TV yonna kwogera biki by'okoze kuba ndi musumba naye nzimba ndi awo gwe kyatwala n'ebbanga nga bantu temukimanyi nti nabbi yavaayo wa kyabatwalira ebbanga kubanga kibadde kitutte emyezi 6 nga teri amanyi nabbi yavaayo kawala nga n'abantu b'ekyaki b'ensumba nga nabo tebamanyi kakati jjo ly'abalamu ye kennyini yeyejjayo n'agenda mawulire simanyi yafunye omuzungu simanyi ebbanga lina koga ye Europa yeka ndowooza omanyi nga bwomanyi Katonda bakozesa abantu ensobi kubanga saakifulira nabbi omukazi ono mubadde naye nga mukola emirimu gya kyaki naye abantu nga tebamanyi relationship yammwe oba enkolagana yammwe abadde nga akumyuka mu busumba abadde nga omuntu akola mu ofiisi oba abadde mukyalavu oba muganzi oba muntu wo nti oba essaawa yonna akiseera ekituufu nga kituuse ojja mwanjula ekyo nakyo kiina kati gwe kyoba otwala kiri nti abadde akola emirimu gy'ekkanisa nga muli bamukwa ne banne bangi baleseeyo abadde bakola emirimu bwe bagikwasaganya naye nga omusumba gwenjogera naye essaawa eno kubanga ffe tetuwulirako pasita nti oba pasita omukyala we yono tukiwulirangako tetumanyi oba essaawa eno mu kamera oyinza otugamba nti banaye nze emyaka gye mmaze ensumba biki siina mukyala nti yono Katonda tannamundaga anti akati kankubuuze Katongole wali okoze embaga nnyo mu kanisa ey'empeta nnyo wagikola nani mukyala wange mukyala wo ewakayiwa yatugatta yabagatta okwe kati gwe kirungi gutola nti gwe wavaayo ambadde sikimanyi kakati nze ekituufu kiri nti sigattibwanga mpeta na muntu yenna kitegeeza siwasanga
kati awo kikomyawo kati nabbi omukazi okuvayo nayogera ebintu bino byonna byempulira byabadde not even kubiwulira kuba mbirabye ku mawulire ng'agamba nti gwe ebikolero bingi byobadde omukola akijja ku ki busungu buvaawa sinza kimulumiriza nnyo naye bw'abanga bw'ati bw'ayogera bw'osuubira okuba nti kunze asirise naye ayogera ebyo ensi webeera ani mugezi kubanga awantu w'omaze emyaka 7 musanvu kati n'omala n'okeera n'ogamba nti eri ekyanzijeeyo kugamba waliwo kye tuyita omukazi omusiru azadde abaana mu maka g'omusajja abaana 8 dwano bye nalyoka agenda agamba bazadde be nti omusajja ali abantu omusajja museze ameke nalabye n'akagalo k'omuntu kati emyaka 7 kati ekyo oyinza okukireta mu ngeri y'example gwe nga bw'oyagadde boti naye awantu omaze emyaka 7 n'ogamba nti bali abantu nti omusajja akwata abaana simanyi omusajja akola bwati gwe n'ogumira omwaka ogusooka n'okwata omwaka ogwokubiri n'okwata omwaka ogwokusatu n'ogwokuna ng'era olaba ali abantu era n'ogumira n'obeerayo musumba ebigambo byogeddwa nnyo ebigenda mu maaso bingi nnyo nabbe mukazi yabayo yennyini n'agamba nti statement ze ezimu nga ziraga nti abantu bajjeewo mu kanisa batwala mu counseling room abasinga obungi ng'obakozesa ekintu kino kituufu kitya kiri kitya lwaki bakikutte lwaki kivaayo kakati kiki ekigenda mu maaso kati nze kyensuubira nti nabbi omukazi wabwa bwati bwayogera nze sikakasa nti bwati bwayogera naye bwabanga bwati bwayogera abantu abaze nsubira okuba naye wali ozeeko ku kyaki kabaani abantu abasinga obungi muze ku kyaki ewange abantu wenkolera counseling njikolera katuuti nga bantu batudde wali era counseling eyange njikolera katuuti kwennyini kati waliwo n'amawulire ge nalaba nti galina obusenga obwo kati wano buli luddawo kakati omuntu omanyize ffe tetujja kubeera basiru sisobola kera ku makya nenjogera ku mwana omuwala oyo nabbi omukazi sijja kera ku makya mwogerako nti oba yakola kino oba yakola kino naye kagende mu maaso ate anabyogerera mwaka bw'anaayogera bingi kimuzza kawaala ekyo ate Madiina teyakomawo naye yayogera bingi teyakomawo anti omuganda agamba nti embwa eboggola ennyo waliwo bino ebyayogerwa waliwo ekyagambibwa nti waliwo okupanga ng'oyagala okwezza muto Bena Namisinga era n'okwata ne ssente miliyoni 10 n'oziwa omukyala Mama Namaji bamuyita Mama Namaji ng'omukwata mu miliyoni 10 azitwale mwaziwe Bena Namisinga afune ennyumba akole ki nga gw'oyagala mwezza mbwera yensonga lwaki tewagenda nakwanjula kwe mbwalina obusungu olw'okuba yasinkani si yebawo amukututteko ekyo kiri kiti waliwo olutalaawo kakati ensonga ya Bena Namisinga kabe yasinikani bawa Bena Namisinga yasinikani mwe mwenna katongole mubadde mumumanyi nnyo 100% yasinikani yajja kumpi ngalinga mwana muto nga nembeera sinungi yasinikani kumpi alinga akulidde mu mikono gyange nenso okumumanya n'atuuka okufuna emirimu ku NBS simanyi wakati ali ku Soroti enso okumumanya era pastor iganze na promotinga nnyo yasinikani si yali temumanyi Bena Namisinga kumpi naye alinga akulidde mu mikono gyange nabbi oyo yalekawo Bena Namisinga
n'agenda e South Africa nga musindise ku mulimu gy'ekkanisa nabbi omukazi Bena Namisinga yali muwala mutendereza mu church okiwulidde nga tulina yaawo atendereza katuuti mu church era njagala okutegeeza nti Bena Namisinga kumpi alinga akulidde mu kkanisa ne batuuka okulabagana nani ne Yasin Khan. Lwaki saalinya ku mukolo gwa Bena Namisinga? Ekkanisa yali emanyi Bena Namisinga ng'era mumanyi ng'omulokole atendereza ku katuuti okiwulidde bwe batandika okudeetinga ne Yasin Khan nga Yasin Khan akwata video mu kkanisa naye nga ye musiraamu okiwulira ekintu ekyo kaakati ne batandika okudeetinga ne batambuza omukolo gyabwe gy'okwanjula nze nasookera ddala onokiranga mu kkanisa nti Bena Namisinga bagenda kufumbiriganwa ne Yasin Khan era entambi ezo mu kkanisa tuzirina nga njogera ekintu ekyo okiwulidde kati ne batandika okutambuza omukolo gw'okwanjula Bena Namisinga n'atakomawo kawaala kutegeeza kkanisa mu butongole nti bannange ngenda kufumbirwa Yasin Khan ne famire ya Bena Namisinga kabe nabbi waako ng'alinnya katuuti n'atategeeza kkanisa nti Bena Namisinga agenda kwanjula era baatuuka okukola omukolo gw'okwanjula nga tebawandiise yadde kaadi eyita omuntu yenna okuva ku kkanisa oba okuwandiika bonna nga bakyaliyo naye nga era ne revival band bakola ki mwebali nga yadde ne kaadi eyita ekkanisa ennamba ng'ekkanisa mu butongole mujje mubeerewo ku mukolo gwange ogwaki naye nga Bena Namisinga sente zaamutuusawo okumanyibwa kabe n'omulenzi we zaavanga mu kkanisa kaakati bajja ne bayingirwamu ekintu nti oba ekkanisa eyinza obutakwatagana na kintu kya buyisiraamu okiwulidde kaakati nengezaako okutuma nabbi nenga tigamba Bena Namisinga ajja ayogereko eri abantu wadde kale omukolo gugenda kuba gwa buyisiraamu naye ajja ayogereko eri abantu afukamireko kubanga ali mu kyaki mwe yatenderezanga ajja afukamireko ne katuuti ategeeze abantu mu butongole nga bwe yafukamiranga katuuti ng'abayita banaye mujje tugenda mu mukono mu kivulu bwe kiti mujje mutwagire tugenda kukola bushoboti yafukamiranga katuuti era ne Bena Namisinga yawangulako ekibaati engule ey'ekibaati awaadi y'ekibaati mweno music whatever yagiwangulako Bena Namisinga yafukamiranga katuuti ng'abategeeza bannange munnonde era bwe yawangula awadi tulina entambi zonna Bena Namisinga ng'afukamidde katuuti yeebaza abantu okumuwagira naye bwe yatuuka okwanjula okukola embaga teyakomawo mu kkanisa okutegeeza ekkanisa nti bannange ngenda kukola ki kaakati gwe oba olaba kyandibadde kya buvunaanyizibwa nze omusumba omulamba okulyamu ekkanisa olukwe ne bandaba nga ndi ku mikolo nga ekkanisa terina kyegimanyeeko ekyo bakiyita bwa dikiteeta kaakati nkujjira ku last moment embaga yaabwe yali egaanye omukolo gwabwe gwali gugaanye Yasin Khan tasobola nakyegaana yajja ku last moment n'aŋŋamba taata wange siganye tulina ensobi ekkanisa tetwaze gitegeeza mu butongole naye gwe taata wange nina n'entambi za video eyo Yasin Khan ng'akola ki ng'aŋŋamba muzeeyi nkwegayiridde ebintu bigaanye neetaaga obuyambi nakwata obukadde obwo nga sina gwe neebuuzaku ne mbuwa Yasin Khan nga tanka gye baatwala mu kwanjula emulemi n'ebintu ebira bigenderwako neetula obukadde obwo busatu nkujjira ku last moment tonight Namisinga yesitula ne ssengaabwe ne bajja ewange Namisinga n'afuka ng'enkya gwe mukolo nga nabo waliwo ekiganye almost mukolo gwabwe gwonna nagwinvestingamu obukadde obugenda 8 n'ebikolwa ebyakolwa singa nalina omutima omubi n'ebikozesebwa ku mbaga byennyini byali byange TV screen ezaali ku mukolo zonna nze nazibawo n'emmotoka Yasin Khan gye yatambulyamu mu kugenda okwanjula yali yange kakakivula nti abantu boogera ebintu naye kati bwe batandika okwogera bano bannabbi ebyo byonna musimanyi nali njagala muto zino sente nga tibazoogerako
obuyambi bwe na contributing embaga yaabwe manya omukolo gwabwe okubaawo lwaki tebagwogerako singa nali sibaagaliza n'emmotoka sandi gibawadde emmotoka eyatambuza emikolo gya bujjona n'ebikozesebwa byonna kaziba entebe byava ku kyaki kakati nze problemu yali wali nti tibaatwala buvunaanyizibwa kujja kwogerako eri ekkanisa ne bababuulira kati nze nga nange ng'omusumba omulamba sisobola kulyamu kanisa lukwe ekkanisa erina abakadde natuuka n'obbagamba yasindikani mukwatagane ne Bena Namisinga mugende mwogereko n'omukadde w'ekkanisa kale abamanye ne mubanga timugendedde mu kiti kya bulokole kubanga nze yiga sisosola madiini naye ekkanisa bamanyi ng'abaana baayo n'omukadde w'ekkanisa Julia Eseza tebaamumiitingako esebo esebo ebya Bena nga tubivuddeko n'okwanjula nakina kyebya byonna byali biwedde amawulire gabeerawo tuba tuli awo nga amawulire gakuba nti omukazi avuddeyo agenze mu kooti omukazi ono agamba mbu wamusiiga obulwadde wamuzaalamu omwana era yali kansolingi mu luumu ne muvaawo ate nga tomuwa buyambi okubuuza pasita omukazi ono Yesu oyinza okuba omumanyi kyali yazeeko mu kanisa kiki ekiriwo atubagala otegeera okay fine omukazi omumanyi yajjako mu kanisa omwana wo gwayina obulwadde gwe wabumusiiga kiki ekiriwo kubanga mutuufu nange natuli ku TV nendaba amawulire nakulaba ogenze mu kooti nenkulaba ogenzeko ku poliisi naye nga si kugaba ne batatuwamuko interview gwe kutubuulira kiriwo kakati ekisookera ddala amawulire gaze gakontana ku bintu bino gagamba nasisinkana Brenda Nalubega mu 21 nali sinaba kubeera musumba nga sinatandika kanisa ekanisa nagitandika 24 okiwulidde amaki gawadde ekikyamu netugenda 25 26 okiwulidde nali ngenda kukola olukuŋŋaana olw'ena kivubo 27 okiwulidde kati lwali na kivubo 27 nendabaani gundi Brenda Nalubega nga bamuleese ye musumba Kyebambe mu meeting y'abasumba 27 wali ku Glory of Christ nga bagamba nti omuwala woono ate Brenda Nalubega sige gaali amanya g'amatuufu ekintu kino Katongole kyali kisetinge kyali behind of pastors nga sinaba nakukola linnya ng'ensi tenaba nakuntegeera nnyo ng'olwo batandise okuneeraliikira kubanga ntandise n'amaanyi mayitirivu okiwulidde ntandise n'amaanyi amayitirivu kakati nti nkujjira kakati omuwala yali yeeyita Peace simanyi whatever yeeyita Peace aninga erinnya eddala lya kinankole like that Peace kyomwa like that lwokuba nti nkyerabidde kati ngenda okulaba omuwala ng'ajja naye nga kyenzijjukira nti omuwala oyo namulabako mu 25 kubanga nali nfunyemu okutataaganyizibwa mu byamaka gange mu kiseera ebyo salina nnyo kugenda wala nnyo nebyamaka namulaba 25 awo 26 kati nga bona omeeting omuntu tekyatwala wrong time yali muwala ng'anyirira naye ng'omuwala ono omanyi kye wayita okulaba nti okusinkana omuntu omwezi ogwo gumu nga temuyombya temukyankalanye bwe ngamba okusinkana omuntu mu mwezi gumu nga temuyombya oba okitegeera sijja genda wala nga temuyombye kati tugeze ng'olwaleero luno nga temuyombye mwawukanye bulungi temuyombye temukoze eki enkeera ogenda okulaba musumba muno nga kkubidde ngaga nti Pasaiga jankusinkana nga omusisinkana naga Pasaiga tufunyemu okwemulugunya entambula zo si nnungi nti kikyate nti olina omuwala gwalepinga kunzaani n'omufumisa n'olubuto kunzaani nti waali
olwo nga lirya Nalubega tebalikozesa. Kakati ni mugambani olwo nga bamukwese mu kasenge kaabwe nga bona otula wano n'omuntu mu office ne bamuyitayo ne bamuyita n'atandika okwekaabya amaziga. Alina experience y'okwekaabya amaziga gwamulaba n'owulira ekisabambi era kyovula nti ne mu kooti yonna akola akatemba ne yeetuuza mu guluguuda ati kati mwabalabe munne mutere mukyawe nnyo bubi nnyo pasita yiga ayina gundi eyo alina experience mu kintu ekyo neyetuuza ku luguudo abamweweesaayo obusente neyenakoza bagenda omuyita ng'akutte yena I was shocked nengamba ye omuntu gwe sinayomba naye omuntu gwe sinavuma kati atidde how come kabasoma nti wono kakati ngenda okwetooloola ekintu kino ng'abasumba be baaseetinga omuwala oyo ajje gyende okiwulidde era baatandikira okuva olwo bakweka Brenda natandika okuwulira nga bamutuumye lya Brendani n'ebbulinya lya Brenda Nalubega nalyekangira mu mawulire nga sirimanyi lyo lyekoge simanyi peace whatever eddala sikyali gyoba kyomuhangi like that nenzijukira lya peace nkyakumalirayo kansoke nti nalyekangira muki komba akakodyo bamupatiseko lya Brenda Nalubega okwonoona image yange nti ayagadde mugabi munene bw'otunuulya omuwala oyo tabangako Muganda mwana muwala Munyarwanda amanyi n'Olunyarwanda ekyokupanga nti no Muganda wayagala ne Muganda kaali kako ekyokupanga nga bagezaako okuteekawo nti ayagala Muganda we tabangako Muganda oyo mwana omuwala nekankubuuze gwe wamwagala Katongole n'omuzaala mu mwana anti kakati kankuba ekyokulabirako nkugambye nti okuva lwe bamuleeta mu ofiisi okuva olwo saddamu kulaba Brenda Nalubega gwe bayita Brenda Nalubega namwekangira mu mawulire mbwalira obuto lw'omusumba yiga gwalulabako mu mawulire gwali olabyeko amawulire nga na Brenda Nalubega yeetisse olubuto gwali omulabyeko mu kooti gwe lwaki buli wajja mu kooti taleeta mwana kakati waliwo Katonda ebintu bye tutasobola kgenda anti kakati tusooke twebuuze kakati wekiba nti namusinkana 27 kakati nti ukatugeze nti namusinkana 27 kankubuuza ekibuuzo Katongole nkusanze n'obukadde bwo kitegeeza olina obukadde nenzija n'onsiiga obukadde kati ate nze nenkusooka okukaddiwa oyinza okuleeta ansa nti ati nze nina ssente neerabirira naye oyagala kuŋŋamba Katongole buli muntu atalina ssente buli abufuna alina kubeera bwati mu myaka 7 ndowooza okiraba kati kankubuuze gwe olina siriimu simanyi babijjawa era ddwaliro ki eryafulumya lipooti nze Katongole nina Katonda wange siddanga naawe nempulira buzibu bwonna mu bulamu bwange ate nja kuswaza ensi nina ne results if you want to confirm you go to Dr. Elisa Dr. Steven Vincent ali Mengo wano kwalisa clinic toyina ddagala lyomira nomira lyaki kati bijiro bikibi bagamba mbu oyina siriimu ane ati neewunya n'okwewuunya abantu bw'okeera ku makya n'oyogera omuntu bannange nno kale nze sijja kwogera bingi bwe bagamba nti nina obulwadde naye munnange gwe omuntu okeera ku makya n'oyeeyereza omuntu nti alina obulwadde bw'otakebedde gwe bali kubajjamu mbaawo anti abantu bagenda ne bawulira nti nabbi omukazi ono yalwala awo simanyi bamutwala mu ddwaliro ne balowooza alina siriimu kati nabbi omukazi alina siriimu simanyi gwe tubuulire nze omanyi sisobola kwonoona muntu nkuterawo n'obukadde tosobola kusanga pozi entambula ze kati sizimanyi omwala ono kooti yalaze bamawulire galaze nti wasooka n'okkiriza okuwaayo emitwalo 15 ate noba ne baweza ne bawaayo 25 kati ate juzi kooti negamba waayo emitwalo 8 kati juzi amawulire gawanise ne galaga nti wagenze mu kooti n'obagamba ezo ssente nyinyi nnyo tozisobola kiki ekiri awo anti kakati olyose n'okibuuza ngezaako okulaga nti Brenda Nalubega teri yalaba lubuto lwa Brenda Nalubega mu mawulire
teri alaba mwana wani wa Brenda Nalubega. Ensonga zituuka mu kkooti nabweru mu 27 kati 27 ensonga ya DNA yali tennaba kubeera common nga tuwulibuliza kigambo DNA nga tuwali akinaku yiwadde ki idea okiwulidde Brenda Nalubega jajja na mwana namwekangira mu kkooti nti omwana wo wuuno ng'amuyonsa n'okukola ki n'omuyonsa kati nali n'abasumba mbiseera ebyo ne banga neeyiga nti obanga olabirira n'enfuuzi olina abantu bangi boolabirira nti obanga kkooti 15,000 lwaki tutuuyana n'omuntu ono obanga omuntu okeera ku makya n'olonda n'omwana ku kasasiro okola ki n'omulabirira n'omukuza nga si mwana wo kakati waba aleese omwana nti wuwo twagala akole agreement twamukozesa agreement kubanga nze yiga nina ne system mu church ngamba n'abakristaayo nti abo oba olina omwana nga kitawo tomwekakasa nga kitawo batomumanyi odawutingo nze omwana oyo mumpe kubanga nze yiga nina ekisa ndi muntu w'abaana nina abaana b'abaganda bange nina abaana bennonda be basudde ne kasasiro nina ne bajja oli n'abasula awo mu kyaki ne tulonda ne tulabirira ne ngamba nti kakati nti okwerubukana n'omwana ono nti okumalawo ekintu kino nti kubanga DNA embiseera byali tennaba nakukola ki mu 27 DNA yali tennajja kiri awo nga tiwali yabadde kifunako ki experience 27 kakati kyenavanga tumukozesa endaga nti oba ogamba nti omwana wange tukole agreement nti ne bwe ndiba nfudde alina kuba mwana wange koye nti kale ne tugikola agreement naye nga nti katugenda kuwanga emitwalo 15 kati ne yakuyamba naye ati bw'aba mumpadde no problem ati kati nza bangi bendabirira gwe tosobola kera ku makya n'ozaala omwana naye nga sigwa muzaala kakati ntutandika omuwa emitwalo 15 mu kkooti wa ne kkooti y'e Nabweru n'etuuka omugamba nti toddamu kugenda mu mawulire okiwulidde bw'oba olina obuyambi bwonna jangu obulye kkooti yawano kakati endagaano twagikola nga leero nga bamuganya ogenda mu mawulire twagikola nga leero teri kudda mawulire enkeera twamulaba mu bukedde ng'akutena endagaano yiga yakkiriza omwana amakulu gaki ekintu kyali nti kyali kiseetinga embiseera ebyo nga kirimu abasumba n'ekigumi naye nga nti kale ate banaagawandikira mwaka ne tutandika okuteekangayo ssente Nabweru emitwalo 10 okuva 2 omwana okuva 210 kubanga omwana mbu yamuzaala 28 awo era ng'agenda mu fida ne tuteekayo ssente zaayagala enkera ye muntu gw'owulya mu kkooti wano enkera n'omuwulya wala luli n'omuwulya ku poliisi luli n'omuwulya nga buli we mutuuka mwagulinga naye ne mumuwa ssente ne zitamumatiza kati nga lwaki temugenda ne mukebera n'omuggyako anti nkugambye nti 27 DNA yali tannebakola okitegedde ndowooza okitegedde bulungi kakati mu 210 ne tutandika okuteekanga emitwalo 15 wa e Nabweru kakati ne school fees mu 2012 omwana mbonga atandise okusoma naye nga n'omwana tetumulaba tasobola kulagirira Nalubega wasula nze ndi wano simanyi ne wakola ki kakati mu 2012 n'agamba omwana atuuse okusoma kkooti y'e Nabweru n'agamba tuweerere omwana ne tukkiriza tutandika omuwa school fees naye nga tetula bank slip tetufuna report omulamuzi w'e Nabweru n'atuwa order n'agamba teri kuddayo kusasula school fees okuleka nga alese bank slip up to now Nalubega taleetanga bank slip ate nga sente zituzimuwa amakulu gakyo tayagala muntu yenna kumanya oba omwana asomera wano kati omwana bw'ataba wa kiwaani lwaki toyagala kuleeta bank slip mu kkooti kakati nno nkulaga lwaki bituuka mu high court kakati bagenda afuna balooya abayaayi bateekayo ka application e Nabweru nga kawakanya emitwalo 15 buli zempa nga bagamba zirina kuba emitwalo 8 okumanya ne gavumenti yaffe erina ekizibu ne batambuza application eyo nga ffe tetumanyi mpaka mu high court ffe nga tetumanyi nga ne kkooti y'e Nabweru tetubuulya ate nga seffe ssente emitwalo 15 tukanyaziwayo e Nabweru mu kkooti ne bazirisiivinga ate ne Nalubega yennyini ng'agenda e Nabweru n'azijjayo naye nga tayogera nti sijja zitwala kubanga waliwo omusango guliwa mu high court okitegedde kakati decently ngenda okulaba mba ndi mu counseling nga gayi yajja yefudde ng'omulwadde
bamusitudde bati olwatuuka maaso gaye ng'ajja ekibalwa kya kkooti ng'agamba nti nva mu high court bakututumi obanjibwa emyezi 10 emitwalo 88 buli mwezi tebatusaavinga yadde ekibalwa kyonna ekitulagira okusasula emitwalo 80 buli mwezi. Cause for what? Ne baleetawo effujjo mbu baagala kunkwata. Nina amagye gange ku poliisi ku church, nina abaana bange babayisa bubi nnyo ne babakuba ne bagenda ate nga tebamaze na kulipotinga ku poliisi yawa yeka government etuwa abakuumi kuba abatezi ba bomu we batega mu bantu kuba ntutuuza abantu bangi okitegedde kakati nikwe kwogera ne baloya bange bagenda okutuuka enabweru nga bayaye batambuza application nga tebatubuulidde kyokka nga ne kkooti enabweru tetubuulira nti waliwo omusango gutambuzibwa kati baloya kwe kubigobako kkooti ne bagenda mu high court netuwa date ennaku z'omwezi ez'okgendayo okweripotinga kati bano ababeirifu olw'obusungu bwe bagenda nabo ngenda okutuuka mu high court nga olw'obusungu ne balyoka bakuŋŋaanya bannamawulire bonna olw'obusungu nga bakikozesa balage tikabaswaze pasita yigalyo kategeere n'omukyala no bamuleeta nga yena ali bwati nzi nali simenti yembera kubanga tulina n'ebbaluwa zonna ne risiti zonna buli we yalwalanga twasasulanga amalwaliro ga Nalubega. Era njagala okutegeeza Katongole singa twali tetulina kye tukola mu high court awo sandivuddewo nali nsibira luzira naye kkooti yalaba obujulizi obwo bwonna negamba abantu bano baliko ekikyabo nensula ne mukadungu lwaki tebankwata yemisa Katongole omuntu okukira ku makya nagamba nti wamusiiga sirimu bwe yali ajja okukwagala gwe aba yasooka kulaga results kugwetulanga kyabusiro omuntu okukira ku makya nti gundi yansiiga sirimu bakubuuza ekibuuzo gwe wajja ne results nga toli mulwadde kati esawa eno kyekiriwo kati ku byaki ebyomuwala Nalubega anti kakati process egenda mu maaso twagala mpaka nga ne DNA ekoleddwa ogenda kkiriza mugende ku DNA ne DNA njeetaaga kubanga mmanyi ne bwafaanana tayinza mulaga omwana siwo njaga bwaba wange nga nkyebaliza Mukama ate wamuzaala ddiba omukazi tomumanyi kati kyova olaba njagala ne DNA ekole ki kyogamba nti omukazi simanyi sirina kikugambako nkugambye oledde namumanya naye erinnya erya Nalubega lina lisimanyi naye nkulaga ne setting okuva wa kati ku ssaawa eno tuli mu 2015 bagamba namusinkana 21 gy'emyaka emeka egyo 10 naye kati bannamawulire nga womanyi ne TV yaffe eri gyentera okwogerako eri ewulire ennaku olwokuba Delta TV yatandika ABS TV yajja Solo TV HTV zonna zuzze kati TV yaffe eriyo ate ne TV enkadde ezimu nga zi NBS bani abo bonna nabo balina ekizibu olwa TV emu enemu kati olutalo lulyawo kati ovula bakiranga nnyo ne baagala okwonona mu Pasaiga bakireetanga ekyakapeninga recently omuntu gwe bazimbirako amawulire wa myaka kumpi 8 kati tugeze kale tetuganye bwe kiba bwe kito naye gwe Katongole ebintu byewasookeramu obulubereberye edda ng'ensi tennakumanya nti buli omu nga bagenze kujjayo bye yasookerako ng'ensi tennakumanya tugambe nti koga ne bakisuusuuta ne bakireeta mu kiseera kino ngomaze okukola erinnya ne bajjayo ne bagezaako mu kiboonoona erinnya lya Pasaiga ensi ekyawe TV ya Pasaiga n'abadelita mbagamba mwerinde Katongole tusanze challenge ffe ng'abasumba tusanze challenges nyingi abalokola basinga obungi bo tebanakimanya abamu abasumba tebanakimanya bamala googera kati nina n'omwana gwe nalebe bagamba mbu adijja mbu yali muyimbi wange naye namuzaalamu omwana nekuzaalamu omwana kati olaba nti tulina owekitibwani Frank Gashumba yayisa abawala buli muntu yena yiga gwe yakolako ebikolomero gwe yazaalamu omwana kati bakafuna bameka gwoloza omuliro kampuni eno ey'olupapula ne TV yaakwo
omuliro gw'erina n'amaanyi g'ekitaddemu okwagala okwonoona yiga singa kati abaana erina bameka era bwegamba egenda nereeta akawulire abawala bavuddeyo abalumiriza pasage okola nga baleese nabbi omukazi Madiina abalala ne boogera boogezi mu bigambo kati Madiina anti Madiina yabaswaza n'abagamba nina omusajja wange kakati problemu gye tulina nti pasita yiga najja ne promoting abaana kati obuleera bw'abantu abamu ba media bo bubawa nti buli muntu gwenkwata ku mukono bw'aba muwala ayina kuba mukazi wange kakati Hassan Nduga nabo bakazi bange Christopher Senabulya yali muyimbi Hassan Nduga Umaru mwanje Eric Mugwanya okuwasa omukazi obiri naye anti bagamba zimba nene olugero olumanyi zimba nene takuyambako kati oyagala mpase oyagala mpase sookompe yawo obukadde obutaano gwegala kuwasana ate mbaga ekolebwa mannyo hanzi nina abaana nga sinaba kulokoka nazaala abaana lwaki omusajja mubalira abaana lwaki batokaawo kiikira kyobuuza Katongole mukama ntibadde nkusaba ondaga abafere bave mu Uganda abapasita abafere kubanga pasita nga wotuludde abantu kati bayinza okuba abantu basinga obuli balowooza oli mufere nti era ebintu byokola mu kanisa tebiriyo abantu bajja mu kanisa yo ne bawa obujulizi obufu. Point of information nkubuuze oza kyekiwangaziza pulogulaamu yo Mega Dose abantu nga bakyagiraba mazima n'okuba nga onyumisa n'okuba nga obabuulira ebintu bikola ki ebiriyo tosobola kufeera abantu mwaka Katongole n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu nga tebannakubuuka. Omaze emyaka emeka mu kusoma? Ndi mu myaka 10. Balowooza ofeera? Emyaka 10 ng'ofeera abantu ne basigala nga bajja. Emyaka 10 nova mu kiwempe nodda mu kanisa kakati njagala nkutegeeze kati nalaba Kiganda kanjogere ku Kiganda njagala tuteeke mu kaguli Kiganda ne pastor yiga kufembya ne mufere Kiganda ali mu myaka 25 aweza ne myaka 50 abantu akyabasumbira mu kibaati wali mu Kisenyi. Lwaki tazimba kanisa? Neta sente tazifuna mu bantu. Lwaki netazimba? Abantu tebawaayo mu kanisa Kiganda. Aina ready. Alina asiba abasondesa sente ez'okuzimba enkya n'eggulu. Na yenze ndi Kiganda mugende empula ajja kusanga teta kizizo ate mutyakoki. Chulide kati njagala kati kufembya ni mufere ajja kusindikire sana ngambi mudiza kakati labayo njagala tukompeyalinge Kiganda ne pastor yiga ani mufere nza abantu baleeta sente za point of information anti point of information nza abantu baleeta sente zange mu church mbazimbidde kanisa eri 3-in-1 side yamwe ina kalina floor 5 ne side enda ina kalina floor 4 side enda siya kalina kizimbe kiri wali ku lusozi wa kiri wano ku lusozi wa Kawala. Kati abantu ebateeka sente zaabwe balabawo si basiro nze gwali olisomyeko mawulire nti pastor yiga ina amaka gazimbye Lubiri Lulamba abantu nze nsulya ddala ku church tonazimba maka sinazimba maka kati bonotandika amaka anti nasuubiza Katonda wange nasuubiza Katonda nti nze nga sinaba kukola bintu byange kwagala kwange njagala nsooke nzimbire Katonda ennyumba ye era kyendiko nzimbye kanisa kwe kuli n'essomero ery'amaanyi kwe kuli ne TV eresa amaanyi okiwulidde derite tusingako tulina okukkiriza etusingako era omugagga ntake mugambe ensiima byakola era mugende nti njala kubeera mukwano gwe okiwulidde kati Kiganda abantu abasumbidde emyaka 50 ali mu kibaati tazimba kanisa ya Mukama. Oyo ye mufere number 1 owokubiri kakati nekirala ni kakande agenda kuzimba agenda kuzimba
ali myaka n'okusoba agenda bugenzi ate omulala kati oyagalani ndeka katongo sazize kuteeka basajja ba mukama ku minzaani basajja bano abamu bakuteeka nnyo ku buzibu nti ndi mufere kati waliwo pasona ono ani abatwala bonna yagambye mu mawulire nti ayina nti bakunoonyerezaako ani serwadda bajja kunoonyerezaako basira kibajja kukugoba mu busumba bajja kukugoba mu busumba anti lindako kati pasa serwadda simunenya naye be bantu betuwa ekitiibwa nga bakitaffe mu bulokole okiwudde sisobola mwogerako bibi musajja wa Katonda kyakola kitegeera naye lwakuba nti ensobi gyenjagala mutangazeemu ntono nnyo nga kitaffe okiwulidde nti Kaabe Sserwadda nze nina omuntu gwentendeza yali mpasa mitala munnange muntu wanjawulo nayogerako ne mitala maaso ku maaso ate mitala yanjagala nnyo mitala tasobola kubrashtinga lwaki okola boti ne boti kakati Sserwadda musajja wa Katonda naye ensobi gy'alina agendera nnyo ku bigambo by'abantu tatwala kati nze bukyaŋŋambaawo pasa Sserwadda w'omundeeba tampitanga ningate yakutwala siri mugundi ye nze nange nina sebo chachi yange ntongole eri registered so ine bya bapasta mbwatwala bapasta ninga Sserwadda mukkiririzamu Kaabe Kiganda mukkiririzamu wadde muyiso mufere naye enjiri ennungi ennyumira nnyo ekyulidde naye azimbire mukamati ekanisa alimi ate ku kati Kaabe Kiganda bwakera ku makya n'agamba yiga mukyamu Kiganda tatwalanga buvunanyizibwa nga bakitaffe mu Katonda Kaabe Sserwadda teri yali atutte buvunanyizibwa nampita obakwita n'ogaana teri amazima ga Katonda mu ggulu mu basumba abo teri musumba n'omu yali ansisinkanye n'aŋŋamba yiga lwaki okola bwoti kakati kyabuvunanyizibwa okukeera ku makya n'osalira omuntu omusango nga tomuyise bwobanga gwe kitaffe mu Katonda teri yadde omusumba n'oku nze yiga siri mujeemu sirina malalo olaba Katongo ligusobodde okunsisinkana kati musumba ki gwe nnyinza okusisinkana musumba ki ayinza okumpita n'aŋŋamba yiga jangu njogereko naawe kubanga nze nzikiza 100% bayibuli egamba nti ekyuma kiwagalwa ki bwe mbanga yiga mbizaayo nga mbiddizaayo mu bukyamu bayibuli si kyeragira musumba ki yali ampise n'ansomera olunyiriri nti pasa yiga bayibuli eragira okusonyiwa boti ne boti nange ne mulaga obunyiriri bwange bwenkozesa bwe buba bukyamu nampabula musumba ki wembadde ngenda wenyini yesobole yagambye nti nayita yiga wembadde ngenda wenyini biki byozaayo dogo baali bakulozeeko aninze nina experience era nga sinalokoka nali nkiyiseemu nebakuloga mukama nando amaanyi wagajja wagomba obizaayo nasaba mukama n'agamba oyina amaanyi agabizaayo nze bwenkubira ebyange obizaayo oyina byolaba wano omanyi Katongole point of information oyina byondabamu kiki oliko omutwe gw'okuwaaya oliko olutwe lw'okuwaayirizibwa tebakwayiriza mbu okutta akaana kitali kituufu musajja watu kati ogwo omwoyo ogwo gw'okuwaayirizibwa gwenjagala okuzayo gye gwava but I'm very happy Katongole katika tufunza tumaliriza bani eri kuki music wakati no show ya music tubadde tugezaako ku digging okumanya ekituufu ekiriwo and at least abantu bafunye information entuufu twagala tutegeere revival band yakomawa tekyaliko nabbi omukazi tekyaliko bena na misinga ate nawulidde bakoze band gye bayita life band ani nani baleese akalange waffe ku beat life band batandeka engoma oliawo toyina bayimbi toyina bakubi toyina sente bakoze life band ogimanyi ndi mwavu nnyo okay naye we baba bagikoze nsaba babeere bulungi bandi yabwe ekole ki egende maaso naye revival band nti era olw'emitawaana egyo badde yakola ki yayimiriramu ng'abaana abamu basinga kwekola mu kyalo oyo abasinga obungi abaali aba revival band nga bwe bagamba tiyali mwangu abasinga nayogerako nabo nga bagamba nabbi alina ebbuba lingi ayogereza ayolooza tunayagala bbaawe ekintu ekyo kyandabulanga
ngamba nabiga yamuwasaddi ekyo kyebbuba simanyi oba kyali kituufu naye nga kyenjagala okutegeeza nti revival band egenda kuddirawo ddala mu maanyi era twazzemu entugitongoza egenda kusooka okuba nga ekulemberwa mu kiseera ekitali kigere kitonotono egenda gira nga ekulemberwa Hassan Endoga ne Madina bibuuza baddamali kiraba abaana bonna we bali Eric Mugwanya bonna baana bange okiwulidde ne Umaru Mwanje bonna ne ba Fred Mwanguzi bakyaliyo Beck Brison bonna we bali nsooka okwebaza abantu mwenna bandaze okwagala nti abantu bakeera saawa 10 ez'okumakya ate gwe tubiraba tulaga nga bayimirira n'okuyimirira tebalina batudde kati abantu bonna si basiru abantu bonna balina amagezi basooka ne beebuuza nti Nederuta TV nga yava kuyiga nekyene endala zonna nga yiga zimuvuddeko naye lwaki kampani eneemu ne TV yaako byebiremedde kuyiga osanga balina kyebalaba ndowooza nga Delita yo tekiraba kati waliwo abasingo ba investigation nga ba Delita munoonyereza abaana bange bangamba nti buli we balaga abaana ba Delita babaawo buli we balaga naye bambe balenyo naawe okutwagala nga ABS TV ne Delita njagaliza emirembe egende mu maaso tugguse ekintu kino mukama bawo omukisa bwati abadde Pastor Yiga era nga buterevu ndozo olabye byonna abyogedde buli kimu kyonna akikubuulidde njagala okubagaliza ebirungi byerere katugende maaso ne Mega Dose n'ebirala binnyo bikyajja yedda nnose pandos